Esogemo babiri. Omuntu bamuwamba wiki semeka. Wiki semeka. Okuva le bamuwamba wiki 3. Bamuwamba 14 Desemba. Lero mmeka lero sinya. Teba wiki semeka. Omuntu yafudde jo bamusanya mu kibira bamutema atema. Bamaze bamulanga ebbanga lyonna ali ku TV bamulanga gundi Wabula Ssali Edward tumunonya Wabula. Bwe bamusudde yafudde poliisi yamujjewo yabadde ki? Yabadde ko omuntu awujje tokkizibwa kwata ku muntu. Afudde kikanga. Poliisi yamulese. Ate sawe na batwa kumikiza batuse musawo y'okuziika. Owulira? Batuse musawo y'okuziika. Ate mugamba abantu nti poliisi eva Nansana egenda kujja ekole posi etwale omulamba ateguze Nansana. Okitegedde? Kati kabajje bamusange mu ntana nga tumuziise bajje bamuziikule bamutwale kimala. Sabye okukola ki? Report poliisi report y'eddwaliro. Kye yakoze yabalifalinze genda Naggalama. Bagende bafune report okuvaawa Naggalama ku poliisi. Kakati ye Nansana bwebejja ebe yajja kukola ki? Kyoka ye Naggalama kyokwe batukitegeera. Ng'e Naggalama yekima buli gy'abantu abafa. Juze yakafuwa ne yafiira ku luzi. Ng'ena ye Nansana si yamukiba. Yakolawo ki? Ejja kuono. Fe tuli batuze ba ku kitundu ono muntu waffe era fe abakakasiza ddala muntu waffe era nga tumumanyi era nga tumwetaaga. Kagamba kyo wa poliisi amagezi ekwataganye poliisi. Poliisi gyenjuwa amagezi ekwataganye poliisi Nansana egere Naggalama esobola okubuuza lipooti. Ngebuuzaawa Naggalama so tejja kugamba ndi twala muntu. Z'omwezi nga 18 mwami wange yali mulwadde. Nangamba omwana omukulu eyali ewaka. Nemugamba taatawo kasigale ewaka omufumbire caayi n'ekyenkya alyeko awummule okumala ennaku 3. Ziba ziwera ssaawa 3 omwana nankubira nangamba maama taata wo yazze mu tawuni waliwo essimu emukubiddwa bakasitoma baagala butunda. Nemugamba maze omuwa caayi nangamba mutalina kyanywedde byonna abirese wano. Nangamba kamukubireko namukubira nangamba nzeeka navuddeyo dda ndina nkulabye. Nemugamba mu tawuni nayo nangamba nabye nno nayo waliwo abampise na program gyenfunye. Awo nakoma omuwuliza saddeyo omuwuliza ne tukuba ku amasimu nga tegayitamu ne tukuba amasimu nga tegayitamu. Kati olunaku lwajjo bwe tufune essimu eno mu kyalo ne batugamba aliyo omuntu gwe basuddeyo. Ne bagamba Wabula ayambadde ate ne mbagamba saati yali yabukubo nga ayambadde enkofiira ne laptop baga ku mugongo. Kati ne mbagamba mwetegereze bulungi. Bagenze okulaba National ID ng'esoma Edward Ssali. Olunaku lwajjo lwe twamuzudde nga baamutta ne bamusuula Mabira okulinaana ewaabwe mu kyalo. Basooka mwambula ne bamutemaatema. Ne bamutemaatema yenna. Ne bamala ne bamwambaza. Ne bamusuula mu Mabira wano ewaabwe. Esente tebalina n'ekimu kye bamugjeeko, sente yabadde nazo na buli kimu kyonna kyeyagenda nakyo yabadde nakyo. Okuba nga bamukyonyiza n'abagamba nzaalibwa eno. Ne bamuleeta kyo ne bamusuulaawo. Adde amazeewo wiiki nnamba. Mwami wange si musajja wa byabufuzi, nze kyemmanyi ku mwami wange abadde musajja mulokole. Ng'ebiseera byonna ebisinga bimala ku kyaki. Abadde asabirawo Mengo church bagita Even Bound Church. Bafuna amayinja ejja mukitwaye n'amayinja. Banange balindeko sibe bamuteseeyo. Wangwe tusaka muleke tusabe.
Bagamba waliwo omuntu yabadde agenza okusenya enku ku makya like yadde atambula neyekanga omuntu nagenda nategeeza poliisi. Ekyennaku ennyingi poliisi teyatudde buvunaanyizibwa kufaayo ku ssaawa eyo. Kyakitwalidde obudde bungi nnyo okuyakitinga ku nsonga gyadde bagigambye, kuba yagenza okuyakitinga nga ziba essaawa nga 12 okufaayo. Alina okufaayo yasoose kubira ffe essimu tusindika essente ez'okugyawo mu mayiti awo, sindika essente ezotambuza mu mayiti ogitwala ku poliisi. Awo naffe otwawulidde nga tusuubira omusanga mulamu, amaanyi ne gatugweramu awo. Kyanaku nnyo ntwafiddwa taata waffe ono. Waliwo olugambo olwafuluma lutali lutuufu nti bamuwa $2,000,000. Lufuluma lusaasaana mu bavubuka abayagala b'oku street. Natuteebereza nti kizoba kyakoze oli asuubira okuba nga yamukidnappinze ng'alowooza asuubira okuba nga alina ssente ezo naye ate nga taziina. Ekyaviiriddeko n'okumutta omulusitinga obulamu bwe, kuba yadde asuubira nti ajja zimu ate nga taziina. Mu end of that ng'alina okutwala obulamu bwe. Tuli Naggojje. Batwale Mulago. Kati afande waliwo ensonga kati olaba kati ngoye wa soko yatugyeko redi ne ssente mukyakolako mitwalo lafule 250. Esero kati gaedi tukole ki? Kati banenge gye babyadde nti byakiro ku papa tebabalina kye babawadde kyonna. Esero kale sero omulambo lwe bakutwala banaaguza ne bwe twabadde tulina twagadde essoko tewali kyakoleddwa. Kale se banakiriza omuntu wa familia Kale batuyambe bakole obwangu. kati tusaba batuyambe bakole obwangu. Ku birungi Ssali Katonda byakozesezza Ssali mu kanisa eyaffe. Sinza kutandika wano nembyogera nembimalayo. Ssali abadde alabirira omusumba we. Nina desike yange. Ssali yekka yabadde agiteekako byagiteekako. Era bwe mbadde mbisangawo nga sibuuza nti ate bino byani ani yabireese wano mbadde sibuuza. Manya nti Ssali yabaddeko wano era nsitula busituzi n'entwala eka n'ennyanja lya mutalange. Ssali akoze bwati. Omuyembe aguleeta. Ekitaffe lyakireeta ndiisiza n'ebintu bye nali siryangako Ssali. Ssali agenda nakunyumiza weekend badde mbi musumba tusabireko embi weekend ekubye tekibibadde byangu naye musumba bijja kutereera kakusabe muba mwawukana ne Ssali ogenda okulaba akukuta ng'ajjayo omutwalo ajjayo ttaano. Amazima ga Katonda oluusi mbadde mungamba nti Ssali togeza nozimpa togeza zisigasi ofa kuŋŋamba embeera mbi naye nga Ssali akaaya namusumba zisigaze. Kati Ssali ffe Katonda tumusasule tatuyina nnyo. Amiina. Mukyala Ssali ng'ekkanisa badde nkusaba buno bwe bweyamo bwaffe. Omwana ono asinga obuto ali mu kirasi ali muto ng'ekkanisa tugenda kuweerera omwana okutuusa lwalimala. Muwulidde muddemu muwanike emikono. Nebaza
Simbwa Fred Kagwa awakula ennume MP Nakifuma. Tuli bennyamivu mu kitundu kyaffe nga Nakifuma n'eggwanga lyonna okutwaliza awamu ekitta abantu n'ekiwamba abantu ekikudde ejjembe ng'ate ngaffe Abannayuganda tetumanyi na batuwamba abamu bajjira mu ngoye za bulijjo. Oli najja ne bamukwata oluusi bamutwalanga mukwano olowooza nti abamukutte oba mikwano gye ne bamutwala mpola mpola. Mugenda okubala 1 2 kati ngono muganda waffe Ssali bamuwamba ennaku z'omwezi nga 18 lwe yabula okutuuka olunaku olwajjo abantu be lwe babakubidde essimu nga babagamba nti waliwo wano omulambo oguli Mabira ate okumpi n'awaka kyokka nga ate gy'awambirwa bw'otunula ku distance kwa oli ali bamuwambira Kampala yire eri Nansana Wakiso ate omulambo gwe ne gujja guzuulwa nga guli kumpi n'awaka waabwe kwegamba waliwo okwewuunya kungi olw'ebigenda mu maaso naye kati mu Uganda tukyabuliddwa ddala security kubanga tetukyabategeera abaleeya tubasanga n'emmundu abebyo abalina uniform ez'abakuumaddembe olaba bakuba abantu emisana ttuku katwebuuza ani kati alina kukuumaani. Essaawa eno tulina mwannyinaffe bwe tusanga ebintu nga bino nga mwannyinaffe Nakidde bakamubuzaawo olunaku olw'eggulo tutya ne tugamba nti oba naye tuyinza okumuzuula ng'ali mu mbeera y'emu ng'eya muganda waffe Ssali gy'alimu. Bannayuganda mwena tubakubiriza essaawa eno okwebeereramu naddala mu biseera bino. Abamu bajja batwala mu byobufuzi, abalala bajja batwala olw'emirimu gye mukola, omulala ajja kuttula mpalanaazi za kyalo bajje bakugatte mu bintu ebyobufuzi naye obulamu bwe bukole ki? Obulamu bwe bugenderaawo. So bwe tugamba okwebeereramu ng'eggwanga tugamba buli muntu okumanya kyagenda okukola ne gwatambula naye olw'embeera nti kati eggwanga we liri lyetaaga kusabira kubanga buli omu kati ali ku bunkenke. Ekikolo ekikyaliwo ekizibu ennyo nti abantu abakwata abantu abamu emmotoka ze batambula nazo teziriko na number plate, tebalina uniform naye balina n'emmundu, balina emiggo. Ate mu kukwata abantu abamu babasikiriza n'obasikiriza kuba kati nze nina muganda wange Faruku aw'ekasawo bamunoonya naye yabasangako abamunoonya nga bali mu primo yetambulira nnyo mu saize Kateete. Tulina mu Haliya ezigenda zitambula muno mu Nakifuma oli bamugamba nti oli muwagizi wa Nuupu atusanyisa okukulaba jangu ofune ekirabo kyo mu mmotoka. Agenda okuyingiramu asangamu mmundu, asangamu majambi, asangamu emiggo. Kati tetunaba kumanyira ddala ani avunaanyizibwa ku kitta abantu n'ekiwamba abantu ekigenda mu maaso mu ggwanga. Kati muganda waffe Ssali wuuno afudde naye batugamba aliko ebiwundu kiragibwa nti yatemebwa abadde musajja wattu si munnabyabufuzi, musajja munnaddiini, musajja mulokole naye kati tetumanyi kyamututte. Kati kimuggwanga kiri nti oba oyogedde oba toyogedde bo bano abasajja basazeewo kututta busi nga bakozesa amagye naye nga oba abakuumaddembe abali muleeya awo nayo kati liringa eryafuusa ejje eriri awo nga lyo lyazze kutta busi Bannayuganda oba obawagira oba tobawagira bo kasita bakulaba nga tobatunuulidde bulungi nga bakutwala. Kyetugambye nti oba oli munnabyabufuzi oba toli munnabyabufuzi eno ye chance n'abatemanya ngamba abakozesa omukisa nti ono gundi namuwala nadda gwa ttaka bajja kutwaliramu, ono namuwala nadda ku mulimu ojja kwekanga nga nawe oyitidde mu kaseera kano. Ebyobufuzi ebiriwo towagira kibiina kyempagira byonna kati essaawa eno bigenda kuba bitutwalira wamu. Naye tukubiriza Bannayuganda nti bannange kati eggwanga lirabika nga tetukyasobola abakuumaddembe tebakyasobola kutukuuma. Tulina kwekuuma ffenna ng'era Pulezidenti bwe yarangidde ku COVID nti buli muntu yeerabirire. Tulowooza nti ne mu kwekuuma kati twerabirire kubanga abakuumaddembe bw'ogendayo ate batutta. Ate n'abatulowooza nti nno bano ba civilian bantu bannaffe ate nabo bakola ki? Nabo batutta. Kati twebeereremu bwebeerezi nga bwe kiri mu kiseera kino. Batugamba mande bamuse bamulese ne bamusuula mu kibira kino
kati okuddamu okukakasa obutuufu zibadde ssaawa 12 bagamba omulambo bakutwala Lugazi. Nziramu nenkubira ku mukwano gwange saamanya nankakasa nagamba kituufu mmande bamusse era omulambo tugututte Lugazi kukebera. Tezibadde ziwera ssaawa 3 ez'ekiro Adamu yatukubira nakugamba omulambo bagutuusiza ewaabwe baguleese naye nga bamutemyetemye tafaananika. Basalasala olubuto luno bamusalasala emikono bamwambula engoye ze bamala ne bamuzaamu engoye ze basooka mwambula kati teri amanya bamwambula mukama abasasule